Kaakati ku nsi ya Katonda eno omuntu akuloganga ekintu ekirala kyonna naye n'atakuloga ddalu. Omuntu bw'akuloga eddalu mu butuufu abanga akusse anti ekitundutundu ku ggwe abanga akiziikidde ddala kompulitire. Kati njagala olaba omukyalo oyo. Omukyalo oyo atambula n'embwa ng'agiweese ku mugongo. Embwa agiweekanga mwana. Ndowooza oli yamuloga n'amugamba nti olitambula oweese embwa ng'omwana. Omukazi atambula aweese embwa ng'omwana era amuyita mwana we. Oyo mwana we gw'olaba yamutuuma n'erinnya amuyita Sadiiki. Sadiiki. Embwa eno asula nayo agiweeka ku mugongo n'alyoka atambula kumpi ekibuga kyonna kyonna okukimalayo. Omukyalo oyo yali malaaya nga yeetunda, bano banneekolera gyange. Oba bamalaaya banne baamuloga nga balaba omukazi ono asusse okubatwalako bakasitoma, nze naawe. Oba alina omusajja gwe yabba ssente ng'azze nga kasitoma n'amuloga okuzungazunga n'embwa, nze naawe. Naye omukazi bwe walaga ye atambula n'embwa. Embwa agiyita mwana we era yagituuma Sadiiki. Agamba ali mu kunoonyeza mwana we buyambi. Ali kunoonyeza mwana we buyambi kubanga taata w'omwana ono oyo gw'aweese ku mugongo tamuwa buyambi. Omusango gulina wa chairman, ewa chairman gye guli. Embwa eno agirabirira era kubanga mwana we. Omwana we ono amulabirira kubanga ne bw'aba afunyeeyo ku musokoto gw'ataaba awa ku mwana we oyo n'anywako. My goodness. Banange omuntu bw'akuloga eddalu aba akusse. Omuntu aba akusse mu butuufu. Mukazi wattu yali ategeera. Ndowooza oli yagamba bannange kankiroge kizunge n'embwa nga buli ekibeera. Kibe nga kiwumpuguma na mbwa. Omukazi n'akwata embwa oba yagirimba atya oba yagijja wa oba kati agigamba leo tugenda kutambulirako wa. N'alyoka agiteeka ku mugongo ati n'agisiba binnappi n'agisiba pampa n'agisiba obuleesu n'agiteekako ne bubebiso n'ayolekera ebbala n'agenda atandika okufata n'anoonyaamu. Ebigambo by'ayogera mu butuufu naawe osaana omwewuulirireko. Kamukutuuseeko omwewuulireko. Wabula nkusaba ekintu kimu, vidiyo eno gimpereka like etambule etuuke ku buli muntu. Maama mbwa wuuyo, Maama Sadiiki sole. Gala Museveni akuyamba atya? Nedda omanyi nate njatanaba kunyamba. Wano nina abaana bangi. Nina abaana mwenda. Abaana 11. Naye abaana banjawulo. Kaakati omusango gw'ono omwana guli wa RC. Omusango gwe? Omusango gw'ono omwana guli wa RC wano. Wano Shauri Moyo. Nnyina w'ono omwana bamuyita Dada Nvenya. Abantu bangi abavubuka bangi nnyo wano Shauri Moyo bamanyi story eya maama w'ono omuwala. Ono omwana ono omuvubuka ono. Oyo muvubuka oba muwala? Muvubuka. Bamuyita Sadiiki. Kaakati yali kitaawe ng'abeera Blue Estate. Nange waliwo muwala wange be bamuzalira Pomwani. Nagenda ne mutwalira muwala wange. Bamuzalirawo? Ono bamuzalira Pomwani wali. Ono mwana bamuzalira Pomwani? Kansooka mwetegereze oyo mwana gwe bazalire. Tunulira eri. Nazalina ngana mu bbali. Mugamba atunule eno bulungi. Tunule eri mu maaso eri bulungi. Mugamba atunulire kamera. Tunula kamera. Sadiiki, you can look there. Look there. Alaka awulira luzungu bambi. You can check there. Check up there. Kaakati omwana bamuzalira Pomwani wali. Nze nenzija n'emmotoka yali nga bagiyita taxi. Omusajja yatuleeta ne taxi baali bamuyita Nairobi. Yali ng'ava wano Katanga Base. Kakati kankubuuze. Kati ng'oyagala okusaba obuyambi eri omwana oyo. Biki by'oyagala, obuyambi ki bw'oyagala bumutuukeko?
ne government oyagala government omwana muna Kenya oba omwana muna Uganda ono omwana ono Mushikuyu kitegeeza muna Kenya naye ali afkasi paka mu Uganda kitegeeza government ya Uganda n'eye Kenya Ruto owekitiibwa President Ruto ne President Museveni be balina obuvunaanyizibwa okuwa obuyambi bw'omuzzukulu oyo kati leka nkubule ebigambo bya gavumenti ono gwe bayita oba President Museveni oba Uhuru bo batunuulira baana tebatunuulira Kabila nze kyenyinza okwogera saagala batunuulire Kabila njagala batunuulire abaana be bayita chokola lwakubanga nze ndi malaya mukulu nnyo malaya mukulu njagala batunuulire abaana sokolindeko gwoli malaya nze ndi malaya mukulu nnyo aba ogamba ki mujja wange gwe nawe mujja wange ono bamuyita Sadiki mwana wa muwala wange mwana wa muwala wange bamuyita Ndenya bamuyita ani bamuyita dada Ndenya yazaala oyo gwoweese kati waba ayagala okulya omuwashi muwanyama ya mbizzi n'akawunga n'alya n'aterera bulungi n'amatooke n'ebinyeebwa naye bannange mukadde kakati waba ayagala okupama yeetakula kati bwe yeetakula wano ku mugongo nga muteeka wansi ng'apama n'afuka kati bwebaka naye n'amazzi nyebaka naye ate ne muwa smoothi bulungi n'omuwaki smoothi bagiyita kiss omuwakwe ne kiss kati ogane kiss bagiyita ani bagiyita smooth mu luzungu bagiyita smooth mu luzungu I love Sadiki so much I love Sadiki so much naye mulaba naye mulaba kimyula bulala kati biki ebyonywa mukadde bino anti eno bagiyita walaje ey'omu Uganda ya Kampala bagiyita walaje ewaffe Masaka eno najja nga nina emyaka 9 eno nalina emyaka 9 naye ku nsi ya Katonda eno abantu baloga ebiragalalagala bijjako omuntu atabuka kituufu naye muganda wange omuntu okukuloga eddalu naye nga sinaba kweyongerayo nnyo mu maaso njagala okusooka okubayita n'okubakoola nti CEO Michael Airport Pickup ne Transportation Services zonna wetuli okuba tetukutambuza gwe wena ayagala okukuvuga gwe wena akomawo okuva ebweru ayagala okutambula ng'olina gy'olaga oyagala kutambulira mu mmotoka yiyo nga gwe ki VIP osobola okuba nti ate onoonyako ku nnamba yange y'essimu gy'olaba ku screen yo netusobola okuba nti tutambulira ddala bulungi nnyo. Nnyongera okuyita nammwe abaleeyo ng'olina bizinensi yo ng'oyagala okugikuba abantu mu maaso jangu tulange bizinensi yo twongere ate okugikuba abantu mu maaso. Guno gwe mukutu ogusinga okulabibwa abantu kumpi mu Uganda. So n'olwekyo gwe gumu ku egyo egisinga okulabibwa. So n'olwekyo leeta bizinensi yo ate tuteese ku miwendo egisingira ddala okubeera ejja user friendly. Nze ndi mwana wammwe, ndi muntu wammwe, ndi muganda wammwe. Mujje tukole business tusobola okuba nti ate ffenna tuyambagana oba okitegera ekintu ekyo. So nga neeyongeddeyo mu maaso nkugambye ku nsi ya Katonda eno abantu baloga. Ku nsi ya Katonda eno abantu balogo, abantu mubagendeko mpola ate nammwe mwekwate bulungi mu nsi eno. Omanye ebiseera ebisinga tugamba abantu nti balogo naye naffe tuli balogo mu mitima egyaffe nga ffe. Mubadde mukimanyi nti naffe ng'abantu tweroga, naffe ng'abantu tweroga, ffe nga ffe tweroga ate nga tetumanyi. Omuntu osobola okubeera awo ne weeroga nga weeroze wekka
naye ate ebiseera ebisinga abantu bannaffe bano abatulaba batukwatibwako ensaalwa n'obujja be basinga okutuloga. Abantu batulogera nno ddala. Imagine omuntu n'akeera ku makya n'agamba nti ggwe njagala otandike ne bannange njagala otandika okuzunga nga weetikkambwa. Ono omukazi kino ekimuliko va kubya enjaga abantu be babeera mu njaga yaabwe. Asobola kubanga okusinziira ku bigambo bye yali neekolera jange nga malaaya nga yeetunda. Omanyi obwamalaaya obwo nabwo bujjudde challenges nnyingi mpitirivu nnyo okukamala. Bujjudde fitina, bujjudde amalogo, bujjudde obutaagaliza, enkwe, buli kimu kiri omwo. Bamalaaya balina ebintu bye bakola ebibaviiramu obuzibu nga bo. Wabula nabo balina ate bibasanga nga tebivudde ku bo naye ng'ate bantu bannaabwe bayisaamu. Beerogola okuba nti ono akola nnyo, ne basalawo munnange ye bamusuula eddalu. Omanyi malaaya asobola okubeera ku street okwo ng'alinga mulalu. Abamu balinga balalu nga baavaako bakozesa ebitamiiza ne banywa omwenge ne bakuba ne bavaako. Abamu ku abo. Naye lino eddogoddoge lino eddogoddoge mukazi wattu oba yabaaki oyo yakimukola n'amugamba nti kati ojja zunga ng'embwa nga ogiyita omwana. Kyonna kyonna kye yakola kikulu kubanga naye yaliko mu bulamu obweyagaza nga ategeera bulungi nga mulamu bulungi. Okitegeera ekintu ekyo. Naye munnange nga bw'omanyi ebintu bya Katonda bino obala naye abala. Ate bamalaaya bano abamu balina emizeezeze gye bakola ng'egyo emirala. Baliwo abafuna bakasitoma ne baagala okubabba ne baagala obbakuba kalifoomu biki. Ndowooza oli n'agamba owange gobbaani kankuloge nkusiraanye embwa ggwe ompulire. Kaakati ono ye baamusuula eddalu. Eddalu lino atambula n'ambwa, agisiba pampa, agiweeka ku mugongo, ayogera nayo. Kale kwegamba mukazi wattu obulamu bwatyo bwa buddukanya. Naye anoonya buyambi bwa mbwa, anoonya buyambi bwa mwana we. Bw'oba oli eyo nga ggwe taata w'oyo omwana wandibadde omudduukirira, maama w'omwana anoonya buyambi. Maama w'omwana anoonya buyambi. So omusango guli wa chairman yakuwaabidde dda. Chairman yakuwaabidde dda omusango gye guli. So n'olwekyo byebyo ebiri ku side eyo. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli. Subscribe nga tannaba kuba nti ate otwegattako tusobola okuba nti tutambulira ddala wamu. Kona mukapesa ka subscribe wako bumaliza kona mukade akaddawo kajje personalize okatekemu olwo nti bwentekayo video gw'osooka okugiraba ejja butereevu ku ssimu yo. So mbaagala nnyo. Omukama Katonda abankuumire, abankolera obungi obutagambika, mubeere bulungi, mweraba. Peace and love.